Ku kikumi musatu twagezaho sat radio 4 ensonso ne kikomika tonyeza musanvu radio 7 era ka yabaye gikuru bo mukama kabaliganze Adam edini mwami Herbert Anderson Burola nga tunyumya mu nsonga nga bozulira ulyutya leero siri bubi badde mu district emu leero lwakuba saagala abantu bayinza okutandika okugira ebingi nenzikiriza wakyali abalamuzi abali ku gaba justice oba okuwaayo obwenkanya ntudde mu kooti ziziwerako naddala mu nsonga ezikwatagana n'abantu ba wansi ku by'ettaka naye nga waliwo oluusi balooya abeekobaana n'abagagga babulankanye omusango bawangule ono technicalities kaakati oli omulamuzi kye mulabyeko ye lwaki simwogera mulamuzi w'empigi nti bwanga olwoyo agezaako okufutyanka actually osanga abateeka ne mu order n'amugamba yesu oli mukugirako kino naye olaba enensobi si ya client enensobi ya looya katubawo obudde baddeyo batereeze kino nga bwe kiyina okuba so I think that is in kiba kirungi omulamuzi okutegeera nti mu kudispensinga judgment actually processes are important but bwezibanga zina gwe zideprivinga osobola omusikako kono omuze emabega omutereeza mu line so I am sure sessions mbadde kwaliwo abantu oluusi abampita jangu otuyambeko jangu otugire wano n'osanga nga the judge omulamuzi agezaako okuteeka side zonna in check so that bw'abanga asalawo omusango tagusalawo lwakuba oba looya ki oba technicalities ki but nga naawe liyale bwe gukusinga ogenda omatidde tigukoze eki gunsinze and I want to applaud the Justice Ojoko Anthony Oyuku erinnya walifunye for being a justice. The title justice jaina tajina in the name of just but even in dispensing justice. All right. Sijja kulemwa kugera ku bantu contributing eri society olw'ensonga ezitali zimu. And I think it is important abantu abo to be praising publicly nabo bamanye nti kye bakola kiri appreciated. Good. Thank you Kale tukyali ku radio 4 ne radio 7 kosa radio 8 Masaka tunywa ku mazzi katono zije tukwateko ekitongole ekivunaanyizibwa mu kubala abantu ndowooza gwe wasoose ku program yange jo I had not heard it anywhere nga waliwo omuntu avaayo okusaba akulira Ubos okuddako ebbali. I hope bw'abadde abyogera leero asinzidde ku bye wayogedde jjo ku program yaffe omukulu Dr. Chris Mukiza bwe yagambye nti abalowooza nti alina okulekulira because yayogedde ku human error yakolebwa mu alizati zatuwadde ba mufigazi zatuwadde mukotakota mu Galumonde. He is going nowhere despite the inconsistencies ne irregularities zetulaba mu results ze yatuwadde. Well, ekyoku resigninga nja kukyogerako oluvannyuma bwewaawo kyekyandibadde kisooka kubanga toyinza kuweebwa myaka 10 ng'ekitongole okwetegekera okubala oba okuwa eggwanga statistics ezisookerwako n'okola error ne report eri questionable. Abakozi ba gavumenti balina okumanya nti tebalina bwanannyini ku information. Ekyokubiri nti tebalina monopoly ku position ze balimu. Ekyokusatu okulowooza nti ebifo bye balimu byabwe ng'abantu so basobola okukola as and when they wish and it is okay. Ekyokusatu tuteekwa abakozi ba gavumenti oba abakola mu positions ezikwata ku mirimu gy'abantu bonna balina okutandika okukikkiriza nti balina okutandika okukkiriza okuwa ekitiibwa ssente y'omusolo.
singa tebatandika kiteeka mu 20 sente y'omuwi w'omusolo yegwana okuweebwa ekitiibwa ezo areas zikyagenda mu maaso egyo emirimu egiri shode gikyagenda mu maaso abantu okukola nga tebeefiirayo they don't care nti national report ezze nga ku page 3 kuliko ebintu byotasuubira na kukkiriza oyina aba analysts mu opening watugambye wakozesa digital okukollectinga data digital ya interactinga d okutandika okuconfusinga results. I thought data zino babadde bazijja mu some sort of a software eza receiving kakati kitegeeza nti batulimba human error teyandizenga wakozeseza digital singa wakozeseza human gundi okucollectinga data be recorded manually we would understand, but I cannot understand where you told us that we are going to collect data digitally, but in the this issuing data then you are claiming that it was human error. Tebikwatagana singa oli yabadde abipangulula ku lupapula nga bwateekamu nga bwe byali luli bwajja ku lupapula bwawandiika bwajja ku lupapula bwa compare nga wano bwawandiika awo nandibadde nzikiriza it was human error. Naye bwe bangamba nti wakozesa digital ne tugula n'ebyuma ne tugula ne software obuwumbi n'obuwumbi no claiming a human error at the end, then I question whether actually what we paid for is what you used. You get it? Yes. I wonder now because they are bringing in more contradictions. Bandisirise busirisi. Maybe nebyokulowooza nti ojja tula backroom generating ekibozibozi ujjo kiteekewo. No, we are not stupid. We are not stupid to that extent. Chicho wakanya mu results of figures. No, figure read bazitankana. All the figures. I have not read the entire report, but at least ze tutandikiddeko. Ziri questionable. That is one. Two, how did you in the first inception bwana kungu nyinzo kubuulira nti botuuka emukono for example waliwo ebifo ebitalina network ya internet emukono wano nga tebalina network bw'osobako ebifo n'ofulumako mu madistrict agamu mu town council sijagaba municipality mu town council oba wali center, the main centers of those districts waliwo network. Bw'ofuluma kilomita 10 tewali network. Network gy'olirayingako si yo ya private companies. Private companies ziteeka network we zirina enkizo. Teziringa government. Government eyinza okugenda mu ddungu neteekawo network. Nti aligendayo aligikozesa. Bw'oba togenzeeyo, no, that is not how private companies work. Toyina data ali ku national network. For example, Uganda Telecom, it is not in operation. Nti abalina mobile, you have a very big following of people using Uganda Telecom. Kakati ne network digital gundi gy'olibesingirako tesoboka. You have already in the first place tekyandibadde bwekityo kubanga it's not they knew that wasn't reliable. Tebatinako control. Bwe twali tugula ebyuma ebikozesa ebyokukollectinga data n'abatalina internet twabagulira ebyuma. You get it? Okay. Abatalina ki internet. Our internet first of all ngabwe nkugambye majority of it tujijja ku private networks. Ozijja ku MTN, ozijja ku Airtel n'abalala abatono abakyali mu bubugo obukulaakulana. Kakati ejo yokka olaba nti ne moduli yennyini teyali reliable. Singa batugamba nti district 30 mu Uganda
zina reliable internet zezokka ze tugenda collectingira mu data ezo endala ezisigadde tugenda kukola manual data collection. That would be understandable, but up to now you have even admitted you have about 70% of data coverage, internet coverage, but even extra wagula gadgets is a 30%. Wagula 100%. Wagula 100%. Nenga na watch money. And the coverage of internet is only 70%. So you don't own, you don't monopolize information. Ugandans are not stupid that tugenda genda tukere tubakasukire buli kye tusanze. Tubagambe buli ekikola sense muffe nga tetukisubjectinze to scrutiny. Because buli kyogenda oleta mu public, start hiring smart people in offices, not your relatives. I want to get that again. What are you saying? Start hiring smart people, competent people in offices, not your relatives. That is why you have such reports. That's why you come and say kubanga abantu abakwetolodde bwe watudde nabo mu room yo tebasobola kucriticizing. Tebasobola kucriticinga message gyogenda kusoma kuki ku public. That's why you can say this was human error in what now? Where did the human error come? Where did it interact with the digital collection of data? Because bwoba okoze data nga ali digital oba wamukolera software kwagenda okuraningira nga ina dashboard, kuliko dashboard buli kimu we kigwa buli kimu wo kijja, kino ekibuuzo bwo kiteekamu kijja direct mu kategori yakyo. Naye kakati ebibuuzo byonna olinga agamba byazze ne bigwa mu pool emu, kakati tutandika okulondayo kimu ku kimu nga tukiteeka gye kiyina okugenda. Then that was not digital. So these things ebyokkeera enkya n'olonderera n'oteeka mu office ekirala kyendaba wano. Ubos temanyi how important it is to this country. Ubos temanyi. It doesn't know. Is that possible? It doesn't know. Why do you if say? It knew. Goloza gwe gusoosotomeza president oba okutomeza eggwanga. This same Mukiza recently yagamba president mu Uganda eri mu middle income. Do you remember? Hey, president naja nakyogera. Ono yamutomeza. Was it World Bank never negamba okusinzira ku data gwe tuyina. Because tuyina monopoly ku bintu byolowooza nti gwe weka birimu. So many people have data. It isn't the first time. It is not the first time. Uya tutomeze tulimba mu Uganda egyoze. Dr. Chris Mukiza. Mu Uganda eri mu middle income. But you are not the partners bo benyini bokola nabo, because this is finance. World Bank is in finance. We operate on World Bank policies, monetary policies. Era bebava ne bagamba okusinzira ku data gwe tuyina tetunaba yingira muki mu middle income. So why do we create all these diversions? Why do we have to come and always have to explain? Abantu literacy levels yaziraze nga ziri mu 70%. Literacy 74%. Male, all both female and male, ziri above 70. So if 74% of the population are literate, you have no moral authority to think below standard. You have no moral authority to operate, to work below expectations, because you have shown that you have liberated this country. They are literate, they have studied, they can read, they can understand things. So bwobanga gwe percentage eri ku 70%, buli kyoyogera kitegeeza nti people have the right to criticize you if you are wrong. Ebyenkomeredde byalangiriddwa biraga nti wetwogerera kati mu ggwanga lya Uganda tuli obukadde 45 mu emitwalo 9 mu 5,417 nga kubano bwoba otunuulidde figures zino abaami tuli obukadde 21 ate nga abakyala bali obukadde 24, of course nezigwamu, ekitegeeza nti abakyala bangiko okusinga ffe abasajja batusingako obukadde 11
mu emitwalo 3. So they are more with that percentage, rather that figure eya 11.3 million. Ate figures ezimu ziraga nti abantu abali wakati w'emyaka 0 n'emyaka 17 bali bitundu 5 ku buli 100, ate abavubuka wakati w'emyaka 18 n'emyaka 3 bali bitundu 23 n'ebitundu 5 ku buli 100, ate abakadde myaka 6 kweyongerayo bali bitundu 5 ku buli 100. Then bwe ntunulira wano population y'ebibuga mu ggwanga, Kampala emisana abantu babera obukadde 2.5, Arua emitwalo 44, Mbale emitwalo 37, Jinja emitwalo 36. Then mu madini bw'otunulira wano bakulaga nti bannaffe ba Christians abakristaayo be basinga obungi bali ebitundu 84 n'obutundu 3 ku buli 100. Abasiraamu ne baddakaawo bali ebitundu 13 n'obutundu 6 ku buli 100. Ate mu mawanga bwe ntunuulira wano mu mawanga poza awo wenyini mu madini bw'omenya Christianity dini y'abakristaayo abakatoliki bali ebitundu 37 ku buli 100. Kitegeeza nti bakendedde bw'obanga ogerageranyiza n'okubala kwa 2014 luli bali ebitundu 39 kati bali ebitundu 37. Abanglican ba Church of Uganda nabo bakendedde bali ebitundu 32 kati bali ebitundu 3 ku buli 100. Aba Pentecostals luli bali 11 ku buli 100 kati ebitundu 14. But maybe finally potunulira ku mawanga Abaganda bebasinga obungi kati ne luli bwe gwali luli bali obukadde 5 mu emitwalo 5 kati bali obukadde 7. N'abagwamu Abanyankole ne baddako luli bali obukadde 3 kati bali obukadde 4. Abasoga bali obukadde 2 kati bali obukadde 3. Abateeso bali 2 kati bali 3. Naye wano wewamu kuwali Kalumanywera Abagisu luli bali obukadde 2 mu emitwalo 3 kati bali obukadde 2. Abakyoli kyekimu bali obukadde 2 mu 10, rather mu emitwalo 13 kati bali akadde kamu mu emitwalo 94. Bavuddeyo dda ne babiwakanya bino n'ebirala awo wetuli. So statistics ezo we have every right. Sizezokka. You have every right to do what? Sizezokka. Olwaleero bw'oŋŋamba nti kuli bannayuganda 12 be batalina mirimu. Nga mu previous statistics zibadde tugamba nti unemployment rate mu bavubuka eri ku 7.8 ku buli 100. Olwaleero with all the challenges we have novaayo n'ogamba nti 12 ku buli 100 tebalina mirimu. Ne bwe tuba tugamba nti twagurigatinge tulinyise ennamba tukendeeza omuwendo still bayinza okudropinga nga mu 40% oba 30%. Nga kitegeeza nti kuli bannayuganda 10 nga 4 be batalina ki mirimu, be batalina mirimu. Kankuwa ekyokulabirako ripooti zigamba nti abannayuganda okusinziira ku URA bannayuganda abatasukka miliyoni 3 be bawa emisolo. Kitegeeza be bali mu direct, abali mu trade, abali mu manufacturing, abali mu ki miliyoni meka. Kitegeeza tusigaza miliyoni 3 ana nga mu 3 kale ana mu 2. Okay. Miliyoni 42 bwe tujjako abaana abali wansi w'emyaka 18 abagambiddwa nti bali 40 bali 51%. Otegeera bulungi tuba tusigazaawo miliyoni nga 21 ku miliyoni 20 mu meka mu 2. Miliyoni 22 bw'oziggyako miliyoni 3 eziwa direct taxes osigaza miliyoni 19. Miliyoni 19 endala
zezenyigira mu mirimu egya bulijjo ejalejjalejja oba juwakaali mwabo okusinziira ku bibalo ebyatuleetesaako PDM ebitundu 38 ku buli 100 bakola nkolera kidda kyonka zenkola lubuto zenkolerako zenkola kizendya kati bo breaking and statistics zetubadde nazo kwe tubadde tuplaningira n'okwata statistics ezafulumizibwa omulundi guno ogenda okulabira ddala nga tebikola kitebitaalinga and statistics zino zenyine zetubadde tukozesa emabega zibadde projections era okuva mu Ubos through Ministry of Finance. You get my point? So projections ziri bozikwata nozi superimpose ne actual figures zetwafunye omulundi guno olaba still inconsistencies mulimu still ebitakwatagana wawe bibuuzo bingi ebyebuuzibwa nti emirimu kakati bwoboga segasi okusinzira ku gundi ezo era ojja kwekanga nga waliwo anomalies ekirala bwe tuba tuplaninga twandibadde twayagala okumanya omuwendo pa district omuwendo pa regions abantu abatravelinga still ekya Kampala projections za Kampala zigamba mu million meka million projections million nya abantu abayita mu kibuga Kampala edde so you don't believe million 2 tezisoboka. Let me tell you why. Kampala is both capital and trade or commercial area for Uganda. Ebintu ebyo ebirina omuntu alina service yonna mu government. All the MDAs of government are in Kampala. Very few are in Wakisi Entebbe. But all of them ministries ziriwa Kampala. Ziri Kampala. Abasuubuzi bonna okwetoloola eggwanga Uganda bakolera wa Kampala. Kampala ina population ya milioni 3. Simanyi olwali sinabakati ze bafulumiza zino nkwe 2.5 no dead time angamba population but abantu ba Wakiso combined eyebulunguludde Kampala ebitundu kumpi nga 6 ku buli 10 birina okuyingira Kampala buli lunaku. Katoyinza kungamba nti abasuubuzi abaza okubanja sente zaabwe abamaje abajja okubanja gundi zaabwe abaki bonna everyday abaflockinga Kampala bali 2 million Ugandans. Tekisoboka ng'olina abasudani abasuubula wano, olina abanna Kenya abajja wano, olina abava Rwanda, olina abava Congo. Every day they have to flock Kampala. To be sincere so to be sincere and realistic, ebya 2.5 nti population ya de Kampala jukira Kampala ina n'abagibeeramu bo wagambye nti bo bali milioni ziweze 2 ezo ndoza tebazituwadde tebanabituwa oba oli awo bajja bituwa kati luli yali 1.7 million abasula mu kibuga Kampala. It is rare nti osobola okuweza 10% y'abasula e Kampala nga bakolera Wakiso. Tekisoboka. It is rare though it is possible nti asula mu Kampala n'akolera Wakiso. It would be the other way round. So nature 2.5 the population ya Kampala tekikola sense. But how could they even release this? Yeah, we don't know how they. But you see, let me tell you this. Let's rewind. Census we are etandika nze nali optimistic nnyo ngandaba their readiness eri unmatched. Nga balabigida ddala bali ready to do everything. Baweebwa sente, baweebwa buli kimu, baweebwa. It is the only government program ever. Census we etandika ogambye bwe baali batandika census nga readiness build up. You would read. I would see that we are going to have a very, very, very successful census. The monies they wanted, they were given. They are even given a supplementary to that regard. They even nebaleta president nabirochinga ne bamuteeka kwa abantu ne basula ne bakola ne tukola n'olunaku lwa census night ne tujifula ne public holiday nti olunaku lw'enkya tugenda kubala abantu
You get it? So the level of readiness, but from day one. Twamala ennaku census yali akumala ennaku 7. Ennaku 4 ezasooka census yali mu million 5. Do you remember? The first 4 days. Yes. Census was in bali bakabala million meka. Million 5. How do we then say the ennaku eddala ezaasemba yesatu ennya neze bayongeramu bakollectinga million 3.5 million 4 million 4. It doesn't ngate first day ya collapsing, second day negana, third day negana, fourth day you have 5 million people. How can you say in the last 4 days where you poorly paid people abali bakola, where abali bayina appointment letters tebali deployed, abali deployed tebalina deployment appointment letters? How can you be so successful that you collected 40 millions in the last 4 days? Ezo zandibadde mu first 3-4 exercise kubanga abantu webali bonna bali anxious, abakozi bali anxious, tebalina fatigue. Abamu ku bakungu okuva e Bukusu nga baga temutubulira bintu bitalina makulu bino tetusobola kubanga twakendedde, but Ubos ekkiriza ensobi ezakolebwa ku weekend. Omukulu mukiza yali ku Capital Gang ku Radio Capital n'agamba nti banaye taffe tuli bantu n'olwaliro bayise press conference era ne bakkiriza ensobi human errors ezaaliwo. You seem to be saying this is too big. You don't want to listen to what they are saying. What we are doing, what we should say, to cause projections and report to you withdrawing, to you recording it totally. Can I get that? I have shown you where it cannot be possible. Echa daytime population ya Kampala nchikunyonyodde. Daytime. Mfuna bulungi. Echa population growth yo yennyini ne president mukugenda yasooka bagamba madde nsuubira waakiri twandibadde mu million nga 49. You remember nga bagezo mugamba gundi results, preliminary results bagamba 45.9 agamba naye badde nsuubira ziringa mwana mu mwenda. Yes, that's what he said. Badde nsuubira naye 45. Okay, nanti bye mujjeyo. You get it? Then nojja why we have 45 kakati bino ogenda bikyusa eti kitegeeza boddamu okutiganjula results zoyina. You're going to give us 46 million people. Or you're even going to give us more because you are admitting there is an error. So the 49 million you are talking about also is an error to begin with. So why don't you go back? But you see, government nga yo eina areas mpitirivu wesobola okucollaborating. Okay. Bwana Burola njaga tuwumbembe ku nsonga eyo, but just okutegeeza abantu nti Ubos oluvannyuma lwa bannayuganda okuva ne balaga obutali bumativu na result zino bagenze ku kibanja kyabwe website ne bajjayo bye babadde batuwadde. What does that communicate to? I think there is a lot to. There are so many things ebyali mu data collection yon. N'ekinnuma si ebyo byokka. Ekinnuma nti twakozesa sente mpitirivu ku bantu abatali serious. Ne batuwa report etali serious okutugaidinga mu bintu ebiri serious. Kati kikuleetera okulowooza nti abali mu office eno mukiza ayinza okuba he's the best statistician. You can be a very good leader who is a poor administrator. Good leader? Yeah, but he poor might be a very good statistician. He has the A qualifications. very, very incompetent team to do the work. No name popular. Yes. Because he's a PhD holder. Yes. Nayenga administratively. Ayinza obutaba mufu nga tiimu gy'alina okukola emirimu yeri incompetent. Ekyo kimu nga tasobola kukola decision. Okitegeera? Nga tasobola kukola decision. Kubanga complaint zonna ezaaliwo nga abakollectinga data beekalakaasa. Actually nga n'abalina obuuma
obwa collecting data of recent nali mpulira n'okubuzaayo tebabuzangayo watyanga data amisinga ye data waabo ab'obwoma obwamisinga oba butaddangayo. He never took action. So singa ya taking action twandibadde tugamba maybe is a serious guy, he's a good statistician, but maybe waliwo ekiraakinga mu institution. How would you describe figures that way you do? Very unfortunate. Kugambye tukwata calculator twogeddeko ebyo genda mu madini amadini ogalabye gaserebye mpoza abasiraamu beyongeddeko 2 points but the rest are constant. Would expect to say abakafiri beyongerako bali 1.7 kakati bali 2.8 tugamba abakafiri beyongeddeko abalokole n'abakisiramu actually ba droppings abalokole beyongerako 0.6 balokole mokka from I think 11 to 14 11 to 14 but tulaba increment amadina malaga kabusi amadina ne waliwo abali constant abakafiri aba orthodox bona bali constant aba traditionist abakiririza mu buwangwa nabo bali constant. Still olabanga waliwo kakati bwe tuba tu planning tugenda ku planningira mawanga because also that is the question. Your emphasis was to tell, actually let me tell you this, tewali tribe ezisookesa tukunya mulimu tribe y'Abanyarwanda. One in East Africa all combined the biggest tribe Abanyarwanda. The biggest tribe Banyarwanda mu Uganda babataddewa. According to Mukiza abatwa basinga Abanyarwanda. My God. Abatwa abasajja abampi ababeereyo ngireta nkulage kanda biwano ndite mugundi kanda biwano you genda tugende ku statistics. I can give you this. Let's go there. You go there. Abatwa bali emitwalo emeka bataddeko bakyenda. Let me be sure so that amonge ono ngatuseeko second abadirira others bafumbira yes sorry bali emitwalo 9 kati kankubulire Abanyarwanda bali mu others you get it? Meaning they are less but they form the first 4 or 5 in East Africa, in here in Uganda. They are in others. Meaning, so they are so meaning they are less than even 1 million. Yes, which is not true. So the statistics they were against in regions rudi twafunanga mu regions okumanya central region erimu milioni bweziti western bweziti because niwe tuba tuteekateekera ebitundu nga bwe bikola ki irrespective of their tribes. So this also is going to misguide planners. The planners for medicine, for hospital, for education, tuteekateekera mawanga oba bitundu. Yes, because bwe mba ngenda mu area nina okumanya coverage yayo, population yayo. Now tribes are scattered. Waliwo Abaganda abali Karamoja, waliwo Abaganda abali Embarada, waliwo abali Bugisu, waliwo Abagisu abali Kabale, waliwo Abakiga abali Kampala. Maybe later, or maybe we have not perused through the entire, but those should have been ebiri ku mwanjo ebisookerwako. Tugenda mu kalulu okitegeera, tugenda mu kalulu nga statistics zino zigenda tuleetera ebizibu kubanga electoral commission egenda kuwandiisa abantu nira every Ugandan kakati egenda kukola mass registration. Actually
next week nja babuulira their gundi nerabidde okufuna gundi yaabwe. NIRA egenda kuwandiisa bannayuganda abato n'abakulu. Watya NIRA nejja kuba mu NIRA yo NIRA erithala thumbprint tosobola kukola mirundi ebiri, tosobola kulimba tribe, tosobola kesi ziri minimal nti oli yakoze ID 2 national ID 2 mu NIRA. It is next to impossible, though it can be possible. So watyanga NIRA ne electoral commission abaddako okuwandiisa baleese statistics ebikontana n'ebibyo. What are we going to do? Because this is where we are going to base. Electoral commission tugenda kuva mu kalulu nga tulina abantu ba adults abali mu miliyoni 25. Ba adults naye nga ate wano watugambye ziringa 2. Actually ziringa 2 ziringa mu 2. Electoral commission etuleetera 2 mu meka mu 5 abali eligible. NIRA naye tuleetere seemingly always the same. And here we have another thing. So waliwo tugenda biraba. Electoral commission egenda kola mass registration ne ku displaying. The same thing with NIRA. NIRA comes first, electoral commission neddako. We suspect we are going to get that. Okay. So nga maliriza kino nze ndowooza yange eri nti let's learn from these mistakes. Recommendation number 1, have smart people to do this work smart. These things of putting each and everything you find along the way in offices without competence bitufuula abantu abatali serious ng'eggwanga. Tulina statistics ezikontana, ministry egamba byayo, ministry byegamba byayo, buli omu ayagala akasente ke, buli omu ayogera isaawo kali ayisaawo kano. Really, let's start buli lwowa omuntu ekitiibwa kungu ompe ekitiibwa nkuwa ekitiibwa. Yensonga lwaki tusobola okuba nga tukolagana. Bisikuwa kitiibwa kitegeeza nkutyobodde. Bano abantu olwedde kati balaga nti batyoboola ssente y'omuwi w'omusolo tebagiwa value, tebagisaamu kitiibwa. Asobola okuzikima mu bungi bwazo n'akuleetera ebitakwatagana value with no value. You get it? Yes. So bwe tuba nga tutandise okucriticizing ku page 3 olina page 10 ku page 3 bwe tutandise okukolera bukulaba ebizibu. How are we going to reach out page 100? Actually balindeko n'okukola statements endala tusooke tu analyzing report yaabwe badde mulumu ebibuuzo kuba tukutte kukamu oba mukutte ne babuuka. Human error, yes, we agree, but where, to what extent? You can't sleep. You have a team of analysts, you have computers, you have assistants to help you in this and that, and you claim human error there with the billions that we are paid. How do we account for the errors? People should start being serious. But babiri serious ku mirimu. You just don't do what you want as and when you wish. But the ministry netonda mpaka ddi. Ekinuma mu bino byonna babiteeka ku NRM ng'ekibiina. Ndiye bikola. But abo bonna ogenda okubala abo nanga sinaba NRM. Aba babikola abakozi ba government. Abakozi ba government si bakozi be NRM. Si bakozi ba kibiina. Kati musajja batabe NRM ne babona n'ebintu but ababikoze. But they don't care. Bwe butuuka mu kalulu balinnya nnyonyi ne bagenda ebweru n'okulonda tebalonda. Chovola, we have to develop thick skin. Ne tutandika okubakonjera. Tutandika okubazuukusa bakomewo bakole emirimu gyabwe. Lete mujja kukola nsobi muza attributing ku kibiina nga government
era we twagala okusabira chairman waffe atandika okuwa ekibiina okutu Museveni chairman waffe President Museveni atandika okuwa ekibiina okutu ekibiina kifune input mu government kubanga abali mu government bonna kati batandise okulaga tebali mu kudeliveringa manifesto tebali mu kuyamba NRM bali mu kweyambanga bo na kujjuza bifo. That is not what we want. Era kakati bwe tubagambako take it in good spirit that ngaffe ba member b'ekibiina we deserve more from what you do. But they pledged to correct the error and share the corrected but one. You see the damages are all over. The damages are all over. Waliwo abantu kati abeewuunya tuggwaawo tufa tuggwaawo. But them, it has a psychological damage already. You get it? Abagisu abafunye report luli cha impactinze kubbo cha bi impactinzeeko abacholi cha bi impactinzeeko nti mu myaka 10 bakendedde emitwalo 3 tebeyongeddeeko. Do you think better likirivu techina cheche bi impact then you come to claim an error? Really? Let's really, we have no problem with anyone. I have no problem with Mukiza. But I expect more. You expect something better. We deserve better. You have 10 years, you have everything at your disposal. You are a statistician. Yes. Netherlands. Yagulawo banka yaje yasooka mu 1600. 1600. First bank. Yes. Netherlands. Yes. 1600. Based on their local economy statistics nga balaba abantu mu kitundu batandise okudesiringa capital batandise okudesiringa bayina projects nene tebalina we bajja capital bayina ebirowoozo binene baagala ku trading abalazuddemu ne tebalina capital mu 1600 bebasooka okugulawo bonds treasury bonds wano tutuna na kuzi perfectinga tuli mu 21st century. We can't be there. Tulina okulwana nnyo okukompitinga tuyawo tulina abakugu obukugu bwaffe liyale kungu tubeere serious. Kinnuma nti ensobi zino zonna we still find it okay. Yes, you can't resign, it's okay. You won't resign it anyway. We don't expect you to do so. But we want Ugandans bagala tetusobola kubeera nga bwogenda ku internet Uganda is a laughing stock bogende bweru balabira ddala bwotambula abantu bagenda kutandika okwejjako ekyo bwatuuka ebweru nga tolaba passport nga tolaba ky'omubuuza akugambe ndi muna Kenya. Ebyokunyonyola byali Muswaza. Such things. Can we see your chairman, the head of state, crack the whip? Ngabu yakoze at least mu Kampala. Kikoze mu Kampala. Naye kaakati kino abamu tulaba loss in terms of lives. But you see, we don't also naffe respecting a sente zaffe. Ngabo wiwe omusolo. We don't respect our money. Naffe tetumanyi mugaso gwazo. Tetuguyina, tetugumanyi. Tukole ki? Fena twabula. Kazi jako. Emyaka 62 gya Uganda nga twefuga. Encha we'll be marking these years, we'll be celebrating these years. Jetugenda wejituolekedde ng'eggwanga tutuusewa tuvaawa mu bufunze. But is our discussing independence. Nga twefuga mwagala girireetinga kuki? You wanted independence which we got. Did you really? Waliwo agamba nti nno tutwetaaga independence. Are we independent anyway? That is the question. Are we independent as a country? Yes. Globally, no. Politically we are independent. Politically ng'eggwanga tuli. Globally, I mean economically, we are not. Byenfuna. Mu byenfuna
mu byobulamu mu byenjigiriza tetuli era tetusobola kuba kubanga tuli bamayina mu kubeera mayina twetaaga abalala. Bungereza bwe yali efuga Uganda yali etufuga mu kwagala mu kutwagaliza oba yatufuga kubanga twali tetwesobola oba baali balina bye exploiting. Olina train egenda e Masaka edda train ze twalina zaali ziragawa zaali zivaawa nga zigendawo. Kasese population ye Kasese mu 1904 yali yenkanaki ali batono nnyo kyali kyetaagayo train. Kasese ekyaliyo zaali minerals copper kyekyatwazaayo train. Si bannakasese nti baali batambula nnyo nga beetaaga train. The rail went to Kasese era bw'eva Kasese nejja Malaba Kenya. So abafuzi ba Mutwale tebaatufuga kubanga baali batwagaliza nnyo. Tulina structures ezaaliwo then okugezanga mu Buganda ez'obukulembeze n'abazungu ze beewuunya nakati. Kitegeeza leadership twali tugiyina twalina obukulembeze. Kabaliga yalina structure y'obukulembeze bwe Ebunyoro. Buganda yali esobola okweyimirizaawo twali tusobola okwefuga. So ekya independence liyali abatera okukyogerako simanyi perspective ki kye baagala kukyogererako kubanga ne bye twali tukola byali tebitugasa. Forcefully mwali Mapamba kumpaka kumigo Forcefully mwali Mamajani Forcefully mwali Memwanyi nga siyo olima nnime bw'omala okugirima ate kumpaka n'osigazaako Forcefully ettaka. So bwe tuba twogera ku kola y'obufuzi bw'amatwale emyaka kumpi 68 gye baatufuga tuyinza kujagurigatingamu. Yes wano tulwana, yes tulina okulwana kubanga ffe tulwana okukola ki okwefuga. What is there to celebrate tomorrow? So we are celebrating the event. We are celebrating the event. Ekyaliwo mu 62 ebisigadde ebiganye it is our stupidity. Ebitagenze mu maaso busiru bwaffe nga bannayuganda collectively busiru bwaffe si independence kyetwali twagala twakifuna tulemeddwa okukyagurigatinga. Bungereza we yawaayo obukulembeze bw'amawanga independence eneefuga creating commonwealth nakati weeri obutale bwonna economically are connected to commonwealth. Era tukyapeyinga loyalty Bungereza anyway kubanga bo baatwala bye baatwala ne bazimba economy ne bazimba foundation ne baba bageze enough ne bafuna discipline keeping bye babbye in circulation. Fe tufuna discipline betufuna indiscipline ne bwe tuba tubbye tubbisa busiru obbe eddwaliro ozimbe mansion obbisa busiru obbe eddwaliro omwana wasomera e Bungereza akomewo abeere n'owoona ataasoma rather essomero obbe essomero owuwa osomesa omwana we Bungereza akomewo awangaale n'owakkungu ataasoma. Tubbisa busiru bwaffe
ofuna position mu kifo ky'okugikozesa okuzimba eggwanga n'ogikozesa okwezimba ng'omuntu enkeera n'ofa byonna bye wabba ne bisaanawo busiru bwaffe. It is our stupidity. All abakulembeze ne be bakulembera busiru bwaffe. Kati tuve mu bino ebyokwekangabiriza bw'ate egundi buli yenna gwe mugamba gwe ng'okyasuula akaveera w'oliiridde ogamba ki independence okaba ki independence gwe weefuga okwefugako kuli waggwe kati muggwe ng'okyasuula akasasiro mu mwala but nawe sijja kunenya wandi mutaddewa. Okay, but ku myaka enkaaga mu ebiri Mukamaawo mu kibiina mu M7 afuzeekaana meaning ebiganye byonna nga CEO w'eggwanga tasobola kubibuuka. CEO nkugambye abakulembera ne be bakulembera bunafu bwaffe tudimandinga ebiteetaagisa periodically bwe twava mu nsiko saaliwo bwe baava mu nsiko bannayuganda kye baali baagala twali tulo sleep okuva wakati wa 1987 mu mukaaga mpaka 2026 population ya Uganda kyenkana yali eddabulinze kyenkana from about 14 millions that is doublings. I can go back and cross check with facts. Ekizibu kyabwe kyali kiki tulo ebyava mu tulo crisis nti bye twazaala twali tubiteeketeekedde naffe kennyini tetweteeseteese. So now buli omu afigitinga oli azadde abaana 10 talina wadde kiki teyasoma alirayinga ku nkumbi azadde abaana 10 naye ayagala balirayi. So ne tuproducinga peasantry. Now twazaala peasant population tetulina kyagikolera leero. Peasant population we are clueless now. Tulaba kulembeze naffe olw'okuba tuli ba peasant in thinking tulowooza nti okufuna position mu kukolera government oba ogudde mu bintu atabakuyoza nokola ne party ne bakukola ne party ogudde mu bintu get it nabo bennyini ne bakucelebratinga nti mu mwaka gumu ozimbya apartments bo bennyini be bakucelebrating be bakuyita omugezi nti mu mwaka gumu ng'oli mu government ozimbye za apartment okyusa amamotoka okyusiza residence obulamu bukyusa. Ebizibu byaffe ffe emyaka ne bwe ginaaba 10 nga ffe tetukyusiza ndowooza yaffe tetukyusiza priorities zaffe nga tetutegedde bituufu bitukwatako tetusobola ne bwe ginaaba 2 tujja kusigala nga bwe tuli. Ekya independence abakyogeddeko nsonga ngazi bukyatwefuga weero nabyo birinamu challenges naye laagire nkugambye ebitagenze bulungi busiru bwaffe tubadde n'emikisa gyonna egizimba eggwanga lyaffe ne twezimba ng'abantu ne tuleka eggwanga emabega. So kati ekyo ffe kennyini nga bwe nkugambye nti nziba nengenda ne bantendereza abantendereza benabbye abantendereza olw'okubabba be bagenda okunnyongera akalulu nsigale nga mbabba abantendereza bengenda okuggyako rights zaabwe nzeewe. So genda okulaba nti equally ne abo betukulembera nabo balinamu obuzibu oba obutakwataganya nsonga zibakwatako okuzijjamu omulamwa olw'obutagamba kwabo abakola ebitaliiyo baate ne babalagira ddala kubanga bw'oba tosobodde kuholdinga muntu accountable toyinza kumubanja bikukwatako toyinza kumusaba mazzi mayonjo
oba masanyalaze oba luguudo nga tusobola mu holding accountable kwebyo byali. Okay. So ekya independence ekyo twevume fekka until nga tufunye consensus kucho. That is it. Ekya okukola emirimu gya government tugiwe ekitiibwa. Okay. Waliwo abantu abalowooza nti for example nti iddi fene bwe tuyomba tutya tebimukwatako. Simwe mwampa omulimu. Okay. Abampa omulimu mbakola ki? Era bomba njagenda abo abayaaye bamanyi ogenda ne batigaatiga ebipapula ne bakola fictitious data ne bamutwala ne ba withdrawinga sente. For example sente zetwewola tezikwatagana na bugagga bwe tulina. Naye olw'okuba bamanyi okuzanyazanya ne data bazanyazanya naye ne bamulaga projection economic growth ne bamulaga biki ne bagenda beewola sente z'amawanga agatusinga obugagga. Naye ng'ate tuli baavu olw'okuba baayiga okuzanyisa data. So tulekeraawo okutekinga advantage ey'okukulaakulanya eggwanga lyaffe in the interest of okwekulaakulanya okwebeezaawo obulungi okwetegekera n'abaffe naye nga gwe bootegekera beetooloddwa abatali bategekere. At the end of the day byonna byotegese. Mobutu Sese Seko Wazabanga yatuuka ng'awola gavumenti sente. Ya Kongo. Abatuuka abakozi b'amagavumenti batuuka ng'omusaala teguliiyo. Agakampala eggwanga. N'abagamba kaakati nze ngenda bawola musasula abakozi sente ya akaunti ya URM giclosing kati mugulewo eyange. Omusolo gwonna ogujja mu gusasula gugenda kwa akaunti yange. Naye olwaleero olubiri lwa Mobutu deserted as we speak now. So we should choose. Oyagala kwekolerera ne legase yebeerewo oba oyagala bikola obiteekewo nga byetooloddwa abatayina nti lwozikira bisaanawo naawe. The choice is yours. Lero tugenda koma wano ku program gw'ensonga tuddamu week ejja olunaku lwe lumu ne mwami Herbert Anderson Burola katugende mu mawulire mu Luganda ne mwami